It's going to be a great one. Let's all welcome the President and his team of his family will be joining us shortly. That is wede twatongoza ne documentary film yaffe luno olutambika ssebo ne banyabo twalukwata si firimu nzali wabula ebyaddala ebyagenda maaso bye tuyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera wano e Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiku, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngambagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi kyolina. So twafuna omukisa ne tulonkinga documentary eno era tufuna n'omukisa negenda ku lutimbe egagadde lwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne banyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali abyewunyo abantu bangi musiyo n'abalala tebali tebasuubira eno documentary yagenda maaso ennaku 2 eziyise newangula award eya Cinema Eye e New York. Teguvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards ebayita International Documentary Awards ebirondebwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna Kazito lye sekonde ekyasinze okuba Museveni ku kyagaba w'ambaasi yaffe mu 1986. nga bwe bagambye nti asipeninga ssente nnyingi nnyo okwetoola eggwanga okwetoola ensi yonna ng'asasula zirobis companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga akisasula bilioni 4 buli mwaka naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti e Uganda tuli mulaala naye kuguno omulembe tiyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni tayawukana na Mobutu Seko. Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde ekikyali ate nga tukyagenda maaso. It is not a secret that this is a criminal police. It's not secret that the police is part of the mafia, you know. I have personally survived assassination attempts by the police and the military, and you've seen it. But anyway, coming to these particular cases, you all remember that after the intelligence we got from one of the friendly embassies, indeed the regime conceded to the same, but claimed that that was reason for them to stop our nationwide tour because there was an assassination attempt on my life. They claimed it was terrorists, not them. And then one of these so-called terrorists was captured on camera. And you all remember Inanga was wondering why we did not arrest the man, why we did not grab the man. A few days later, another man showed up with a loaded gun, targeting me. And this time, we heeded to Enanga's advice and wrestled the man down, disarmed him, and police was seen unloading the gun. We handed the man to police. That was the end of the story. So, we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose because they are part of the plan. Mu Luganda batubuuza nti okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala tukolako. Poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo nevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula, naye bo ne bagamba nti baterrorist oba batuju.
beba planning otutemula era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopinga oba otutangira okwetoola eggwanga nga tulirambula. Waayita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pisto era ne tumulaga ensi, naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye waayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi naye era bwe byakoma tetwaddamu okumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako, poliisi nakyo nekisirikira bwekyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna, tubategeeza kuba tumanyi nti offisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu esigale nga Uganda Police. Ekyenjawulo nti nga bamaze okugenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna. Mwebale nnyo. Mwebale ino, mwebalire ddala ebisigalire mweddabiwulire nti naye Wangadya, Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinaze ng'ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okuba nga gwe olina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo, naye ate tetujja kukkiriza ku confusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna. Nedda, okwebuzaabuza gwe twesigalize gwe nga gwe, naye tetujja kikkiriza nti ate ogezeeko okubuzaabuza ffe ffenna. Oyogedde kino ebitategeerekeka, anti abantu abo tebaliiyo, simanya n'ab'enganda zaabwe ensonga zino tebazeetaaga, tebaziriiko. Twali wano ne tugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofiisi ya Wangadya. Yayita manju n'adduka emisinde n'agenda, ate nga zagamba abantu bano tebaliiyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwaddala, okwannamaddala, inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otutandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe, kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kaggwa, ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gyali, kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko, tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba. Ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza. Ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oli awo bimuzitooyeeko. So nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro, kubanga ensonga zino ziri sirias, ensonga ez'okubulakanya bannayuganda, ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannange abamu we bali wano we twakoma we tugenda otutandikira. Ate nga bwe ŋŋambye nti oba oli awo kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya, tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Ensonga eya Electoral Commission, kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja. Akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu, waliwo electoral reforms quote unquote, era ekimu ku ebyo bakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission. Kati bo nga balaba bakoze kyamutawaana nnyo, naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi
ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. So kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atutekeko aka independent tekikyusa kasita enkola eba tekyuse tewali kye mba mukoze. Kakati balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu ate kakati bazze nga baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo olina sayidi gy'ogwako ate kakati ozze nga ddiifuli tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu paalamenti ogamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli. Ababadde babuuza nti kakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki. Akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu, tebeera event. Akalulu ebeera prosesi yatandise nga bayingizaawo baddiifuli. Kakati ffe tugamba nti akalulu kabannayuganda era tetugenda bakkiriza kukawamba. Kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu, twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu kabannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina okutambulirako. So tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa bannayuganda oba kubaga nti kakati mwebe bululu ate mulina bibeeramu tebirina bakwatako oba ki. Obululu si wali ng'oli mu bokisi otiikinga. Akalulu tekatandikaawo, katandise kati era nga tugenda yimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti bano baddiifuli bwe mwalonze bakyamu tugenda basimbire kuuli kubanga bye bakola tebirina bwenkanya bye bagenda okukola bye beeteekerateekera okwasagana. Ndowooza waliwo ebizibuzibu ebirala ebizibu pulezidenti yatera obiddamu sebe wekitiibwa yangoddemu ebibyo ebizito. We were joined by the Speaker, Honorable Zaharawi, and many others. You're most welcome.